Nagenda nga bwomanyi abawala tulimbibwa ne batulimbalimba n'ogwa mu mukwano. Manyi omukwano guziba amaaso. Teri gwe gutazibangako maaso ogenda okuzibuka nga wamaze dda oggwa mu mbi. Kati nange gwanziba amaaso gugwo guntutte. Guntutte sawusi mbeddeyo. Kati ate nga nze simanyi nti omuntu ate gwe nali naye yali muzibu. Yali like nkitwale nti oba tanjagalangako nga just yankozesa bukozesa nga yajja mbulamu bwange like kunsuula so bwekityo bwe kyali neŋŋenda ebyantuukako mwabiraba mpuli asaga kuddayo binnuma. Tutunulire wootuukayo tewafuna ku kyakkola nga wonagenda n'omwagala n'agamba nti waayika emisera mu muntu wange kamufunire ekyokkola. Ekyokkola munnange nagenda nnimbalimba mbu ŋŋenda kukola mu moro biki ŋŋenda kuba nfuna akasente kange kati nange ne ndowooza ŋŋenda kutuukira ku mulimu ate ntuuka ndaba we tuli tetuvaawo omubuuza kyekiddako ŋŋamba ŋŋenda kuba nkola bannaye nze nnyina omwana w'okulabirira munnange ntwala nno ku mulimu gwe wansuubiza nkole ate omulimu gwa bwa sumaati. Bwe njogera obwa smart bannaye ababitegeera mubitegeera nze bannaye maama yankuza ne kitange nyina ebintu bye sisobola kukola nga ne bwe mba siyina yadde olwataano ekyo sirikikola. Nze guno omubiri gwange kya bugagga Katonda yakimpanga eky'obugagga. Teri muntu alina kujaajamya kya bugagga kye. Kuba kye yali annengezaamu kyali kya kujaajamya mubiri gwange kitegeeza mba Katonda muggyemu ekitiibwa eyannyambaza omubiri guno so nenkigaana. So wokigaana omuddukako oddawa? Bwe nkigaana nzirukako. Jjukira yeyantwalamu ensi sigimanyi sigendangayo sirinayo maama sirinayo taata sirinayo muganda wange sirinayo ani so ekyayi nekinzirukako nekinzibako buli kintu. Muddukako ye yakuddukako? Kyekyanzirukako nekigenda kyaŋŋamba mbu n'ogenda kufiira mwene ensi nze akugambye. Kuba omuntu akututte aba amanyi amakubo okukola byenjagala ogenda gifiiramu. Ni Omusamaliya mu kaseera ako kuba waliwo okubeera mu ggwanga eyo oli eyo ani awumbirira n'akukwatirako mu mbeera eyali eyo kati ndimu nga tonnafuna buyambi bukuza? Bata kuba kino bwe kyadduka nze nange nenkubira bata ekirungi enamba nagiina mu mutwe nemugamba baaba kino nakino baba nanfunira awo okubeerako nga bwampeereza obuyambi ekyokulya biki nga sinnabakubira baaba awo we nali ndekeddwa nakola obwawusigalo naye ng'obwawusigalo bwenkola kwebaka nakulya nga kyenfa kimu kufuna wakuteeka luba nakulya kyakulya nga ndabirira abaana b'aba South Africa nga ninga awusigalo ewaka naye nga kyenfa nfune we neebaka n'ekyokulya kati nagenda okulaba embeera ennyigiriza sisasulwa sikola ki nenyigirizibwa nenkubira ku baaba nanyamba baami. Gezako okusaba obuyambi Kemi abantu bagamba nti banange bamukubye essasi. Essasi ate lyo lijja litya mu mbeera egyo twawulira? Embeera eyo essasi baali tukuba twali tuvaggula bintu kati abayaayi eri bangi ate babba misana so ne batugwamu awo nange ne limyansuka ne linjokya. By the way abali wakana nti Kemisera tebamukuba ssasi ndowooza abakiraba mukiraba mutunulira n'olugalo lwalemala n'olugalo lwennyini lwalemala n'engalo zennyini abagiraba engalo lyayingira kuba ino nyama esobola okuzimba so gwe mukono neera okulaba mubutuufu ate si mukyalo omweru neera olabira ddala nga waliwo ekitaali kituufu. So Kemi tutunulire obuyambi wo contacting Mary Bata reaction yali etya because lwaki mbuuza ekyo abantu bayogera ebitakwatagana nti Kemi Sero ogenda South Africa yanyaga omwami wa Mary Bata biki ebigambo byali ku street by the way wotaali nkubuulira because tutunulire ekipya bituufu ki ebyaliwo naddala bye baali boogera nti wanyaga omwami wa Mary Bata? Abantu
abantu bo baliwo kwogera baliwo kusala mugambo teri gwotagaana kwogera ate ayogerebwako yasigala mu lubuto lwa nnyina teyafuluma naye fe abakkirizibwa okwogerwako nagati essaawa zino tuli mu kamera kati baayogera naye nga tebyali bituufu kati ndi naani ekyo kyokka kibawo ekyokuyiga olowooza lwaki abantu bali bakiteekawo ndowooza bwe bakyagala baali bakyagala kuva dda abantu naye ne bagamba oyo omu ku baami naye abaakutwala South Africa nakyo tukikiryalinge si yeye oyo taata wa mwana bassebo ne banyabo mbaaniza abali ku mukutu gw'enkola video bampita Rupi Nanyika Binany Industry amanyi yagwaleeta wapya Mr. Mbaita BIB na Bill Hamilton and of course King of Analysis 10 years in the making walo yangambye ndabika nasazeeko ebiri oba esatu egyo giyinza okuba gyali gyakutoba blood fena tulina gyenvudde n'okutoba so Tavern Woods kabuuse naku z'omwezi 29 abayimbi bangi abakonfaminze emmeeza nabagambye akakadde n'emitwalo 5 wetugenda okutambulira awo so the 10 years of Rupi 29 August wetutambulira tusinzire ku Silverback Lounge nga bulijjo wetusinzira ne tuba nga tukola ebyamagero ebyo byafaayo mujjukira Owenza Sage Suna Benera twali wano interview nekuba nebuna amawanga so nawo osinzire basebo ne banyabo Silverback Lounge kifo kye kyakabi kwoza akamotoka ako kunywa kabia kola birthday parties n'ebintu ebyenjawulo fena tuli wano nekyo n'okulaba omupiira giant screen tuzirina ebintu ebyenjawulo byakabi nnyo so basebo ne banyabo nera mbajjukiza muganda ngo wa maxtips.com goyinza okuyita maxmedia.com eyo tips ez'okunoonya emipiira ne muwangula screen yaffe biyita waawo mpola mpola ne ba April Stage Event Ushers abaana bakabye kubanga bakola ku mikolo n'embaga nabo tutambula nabo nnyo then wetusiima interview and of course tutekayo party nga dakika nga 2-3-4-5 ku munyenye gwanga stative of course osobola kwerabira makaje wava okuba nti oba okyaliyo atambula nabo bulungi stative tubeerawo buli lukana ku Monday up to Friday 10 mpaka emu Kawungezi Express tubawo then olw'omukaga n'enkomo program ekigunda ne tuba nga tuwayawayamu of course music ate ku Sunday ne tukigala ne countdown show ku 9 katonnyeze munana Metro FM gyonna emikutu egyo gisoboza okuba nti tutambula okuba nti emyaka 10 atugenda kuba nga tujjaguza nga tuli mu nsiika entertainment so olunaku lwaleero of course mbajjukiza wonna woosinzire olina kuba mukakka mu byonna by'okola buli omu alina gyenvuddewo so olunaku lwaleero njagala bbaaniza wonna gye musinzidde ndi the beautiful abamu bamuyita muzungu abamu badde bambuuza muzungu yabulirawa kyagwa kitya era bambi ali atya abamusondera mu mbeera yonna njagala osite okubeebaza nga tunayogera abaawulira obulumi fe abakyala baba bamaama baffe kuba buli ali ku nsi yenna yazaalibwa mukyala so olunaku lwaleero negattako kuba nga nyaniriza omukyala the beautiful Kemisera ogamba otya kyendi obulamu bugamba ki obulamu bulungi obulamu bugamba ki obulamu bulungi nkama akuuma nebaza ekisa kye mbuuliza ku balabi ba enkola video channel n'abagenda tulaba ku mikutu egy'enjawulo ku TikTok ku TV ne ku radio abanaatuwuliriza bannaye abalabi baffe abawagizi baffe abaagala bye tukola abatugoberera mu bye tukola bannange tubeebaza mwebale temujjanga okwo n'olunaku lw'olwaleero tusanyusa okujja kyogerekoko nammwe so Kemya atudde ekajja agamba Rupi amugjeewa ye abadde ku ki era agamba ati obulamu bugamba butya obulamu mwe buli mpola mpola nebaza Katonda nakomawo ndi mulamu Katonda ali kugabirira mpola mpola so Kemi njaga tutunulire Kemisera omuntu amujjukira Kemisera akiwala ekirungi kitambudde abantu bakyegombye obulamu bwa Kemisera butambudde butya mu industry so katandikira butambudde butya so fanga bw'obulabye nga tunatunulira mbere egenda okuba eriwo empya obulamu bwasooka tambula bulungi nebumala ne bwekyangamu nebumala ne bwekyangamu omanyi teri atambulira ku museetwe gwokka mubaamu ebiwonvu n'ebiko so mu biwenvu ebyo ebiwonvu like muyigira n'ogamba nti kati wano mbadde musobya mu kino wano mbaddewe nti kati kanneetereze obuto bubadde bungi kati sera kula so bwetyo tutandikirawo Kemisera tutunulire of late okomawo ogenda otya South Africa njaka tutandikirawo kati tubajjukiza ogenda otya South Africa era wagenda kukola ki gwe ng'omuntu kuba omuntu ayagala ategeere bambi agenda ate era yakola ki era embeera etuukawo era then tukome tutunulire ebinaku lwala ebiriwo kyonzizaayo ebyayita ebyamabega nga tonyumiza naawe ebyemabega bye bitufula kye tuli eyo emboozi mpanvu nze ndooza kandireke kibawe mu katini ogenda otya kale okomewo n'obyokola
Nagenda nga bwomanyi abawala tulimbibwa ne batulimbalimba n'ogwa mu mukwano. Manyi omukwano guziba amaaso. Teri gwe gutazibangako maaso ogenda okuzibuka nga wamaze dda oggwa mu mbi. Kati nange gwanziba amaaso gugwo guntutte sawusi mbeddeyo. Kati ate nga nze simanyi nti omuntu ate gwe nali naye yali muzibu. Yali like nkitwale nti oba tanjagalangako nga just yankozesa bukozesa nga yajja mu bulamu bwange like kunsuula so bwe kityo bwe kyali ne ŋŋenda ebyantuukako mwabiraba mpulira saga kuddayo binnuma. Tutunulire wootuukayo tewafuna ku kyakkola nga onagenda n'omwagala n'agamba nti waayika emisera mu muntu wange kamufunire ekyokkola munnange nagenda nimbalimba mbu ŋŋenda kukola mu moro biki ŋŋenda kuba nfuna akasente kange kati nange ne ndowooza ŋŋenda kutuukira ku mulimu ate ntuuka ndaba wetuli tetuva mubuuza kyekiddako ŋŋamba ŋŋenda kuba nkola bannaye nze nnyina omwana w'okulabirira munnange ntwala nno ku mulimu gwe wansuubiza nkole mbwate omulimu gwa bwa sumaati. Bwe njogera obwa smart bannaye ababitegeera mubitegeera nze bannaye maama yankuza ne kitange nyina ebintu bye sisobola kukola nga ne bwe mba siyina yadde olwataano ekyo siri kikola. Nze guno omubiri gwange kya bugagga Katonda yakimpanga eky'obugagga. Teri muntu alina kujaajamya kya bugagga kye. Kuba kye yali annengezaamu kyali kya kujaajamya mubiri gwange kitegeeza mba Katonda muggyemu ekitiibwa eyannyambaza omubiri guno so nenkigaana. So okigaana omuddukako oddawa? Bwe nkigaana nzirukako. Jjukira yeyantwalamu ensi sigimanyi sigendangayo sirinayo maama sirinayo taata sirinayo muganda wange sirinayo ani so ekyayi nekinzirukako nekinzibako buli kintu. Wamuddukako yeyakuddukako? Kyekyanzirukako nekigenda kyaŋŋamba mbu n'ogenda kufiira mwene ensi nze akugambye. Kuba omuntu akututa aba amanyi amakubo okukola byenjagala ogenda gifiiramu. Lwaki onzizizaayo? tuwayemu. So Kemi tutunulye wootuuka eyo ani omusamaliya mu kaseera ko kuba waliwo okubeera mu ggwanga eyo oli eyo ani awumbirira n'akwatirako mu mbeera yali eyo kati nimu nga tonafuna buyambi bukuza? Bata kuba kino bwe kyadduka nze nange nenkubira bata ekirungi namba nagiina mu mutwe mugaba aba kino na kino baba nanfunira awo okubeerako nga bwampeereza obuyambi ekyokulya biki Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Tulina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune. Silverback Lounge ku Salama Road okuliraana Makindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment. Akavidiyo bakalaba reaction yali eta kuba batugamba ebiseera wali toyina simu kyatambula kito okuba nti ate ofuna obuyambi okomewo. Bata bwe yansindika ewa mikwano gy'egyo kati baali balina essimu kubanze yangu oyo fala yali yagintwalako so kati ne oyo omuwala nanyambisa essimu ye kwe nakolera byonna kati nga basindika obuyambi butuukira ewaaba baba n'abutusindikira okitegedde bwe kityo bwekyali. So wokomawo yali etya mu transit passport wali okyagirina bino ebintu ebirala byali bite wali okyabirina? Sayina kintu kyonna ebintu byange byonna byantwalibwako bannange sayina kintu kyonna just bwe nakuba omulanga omukulu Bebe Cool omukulu Eddie Kenzo baba
Haji bonna ne bagattagatta iya ne banyamba ne babaako ne connection ze balina eyo mu South Africa. Omusajja oyo omwami we bamuyita Kibombo, so gwe baconnectingako ne bankolera ku kipapula kya Go Back. Yes, ne bampandiikira ne nfuna ebbaluwa ya poliisi enzikiriza okujja, like baleme kunkwatira ku kisaawe ate kunsiba, kuba bwe bakusanga nga wakola overstay osibibwa. Oba ogenda Lindera ate nga bw'oba tolina babo awo kaba kaweddemu. So kati abaami abo ne bankwatirako bambi, ne nsobola okuvaayo mu bulungi, ne ntambula bulungi nga sitaataganyizibwa, ne neeyisaawo bulungi, ne njiyingira ne nkomawo waka. So tukkiridde yemu ku mboozi oba engeri ekibadde kitambula naddala olugendo mubadde batubuuza olugendo lwewa lwe South Africa olwamwana muwala Kemisera, naddala nga mu mbeera gye yayitamu mu kulimbiralimbibwa bannakigwanyizi bangi abalimbalimba banaabaana nja kutwala eno okukolera ekino nkulu, ate nno ono yali kumpi wano, waliwo abagenda ebuwala. Abawala babe bagezi, abasajja bali mu maaso bakanudde amaaso. Ate munnaye ng'ekigendererwa ekigendererwa kukuba kusuula, kuba kujjamu eyo valiyu gy'obadde nayo, n'amala okufuula ekinanka n'asuula awo. Kati bannange twegendereza abaana abawala, nze bannange n'ebyalaafu nandibanga simanyoba eridda nkoleddwa ebikyamu mu laavu, navudde ku laavu bannange, kanyimbire bawagizi bange nnyimba naye ebyalaavu mwana akumenya akatima ne kakutukakutuka n'ogamba Mukama Katonda n'olwala mba olwadde ebyalaavu. Yabaza Katonda yabimponyeza ate n'ebyo nabyo. Laavu wagivuddeko? Gwe omanye ekiri erifa ya mwoto. Kebbi onaddamu okuzaala gwe avudde ku laavu. Benina bamala. So kabiri tululire olugendo lwokomyewo mu Mataala, wokomyewo music career Kemisera yagirina naddala nga tanakomawo. Yalina music career yatambula nga avudde mu Cream abantu gye bwamagala n'akola ne Mary Butter. So tugenda kutandikirawa, tukyalina connection naddala kati twogedde ku Haji yakuyambako, tukyalinawo connection okudda okukolako ne Haji oba omuntu yenna okuyambako? Right now ndi mu MBM. Nkolagana ne Butter gwe nkyakolagana naye nga bwe tuyiribayiriba. Ekyamazima kyemanyi Haji ali bize. Twakolako bye twakola naye waba omukisa nagwe sigugana. Waba alina omukisa ng'asobola okuza kuba n'ekibiina naye yakiyimirizamu by the way. Naye wabaawo omukisa ng'addamu okola ka recruitment akutunuulire. Ku bayimbi bayinza okuwa omukisa okudda mu Cream Reloaded, tuyinza bane Cream Reloaded. Papa ye yantandikawo munnange. Ye yantandikawo, nze nali simanyi kuyimba by the way. Haji ye yanjigiriza okuyimba bambi omusajja oyo mwebaza. Ya Allah akuwa omukisa. Akuwa buli ky'osinga okwagala bambi taata wambeererawo. Wandaga ensi yali temmanyi. Thank you papa. So tutunulire musical career eyo MBM Cream n'okuba nti otambula kati olunaku lwaleero tugenda gikwata tutya, tugenda tutambula tutya nga tuli mu MBM nga gwe okwongera okukola projects n'ebisigadde? Kaakati baba Butter alina omuntu gwe yankwasiza agira ntambuzaako bwe tuyiriba endongo bamuyita Devi. So kati nkyagiyiriba goge mazima kuba jjukira nakadda si settlement tennabaawo bulungi n'akajja kakyabulamu. Kati ng'essaawa zino nnyina oluyimba lwange olupya baluyita ndi muti oguliko ebibala. Ndi muti oguliko ebibala, ndi muti. So kambaweeko katini ako. Kati nalukoze audio yawedde naye nkyanoonya akasente ka video. Nkyanoonya okuteekamu ekifaananyi. Katonda bw'aba nnyambye nenfunayo ku mirimu bapromota bannaye mumpe ku mirimu nammwe.
abeetaaga okuwakka emisere emirimu banaye bapromota nsaba ku mirimu mumpe ku mirimu bambi nsobola okuza kariya yange nsobola okulabirira ku bwana bwange kuba gwe mulimu gwange ogw'omu mutwe gwe mmanyi munyambe bambi tukwatire wamu tuli muntu omu one people one blood. Tulire Kebi mukuza kariya yo abantu naddala batunuleko emisera agenda kukuza kariya ali ne MBM wenjagala omuyambako siifune buzibu nti ate ono agambye ono tewali buzibu tewali buzibu audio mpya waali weetaagalanyiriza kuyambako kukola kifaananyi kukola kifaananyi mpozi n'oku omuyimbi Katonda alina ekisa kye yatussaako nti oba olina okuba nga olabika bulungi tolina kubeera ku booda nga enfuufu ekkuba omuzira kisawa tuwaayo n'akamotoka tuwaayo akamotoka nakosoka eyanza binyuma ng'oli mu nkata ng'onyoola bata yayimba n'agamba ffe tuli bimuli birungi ebinyumira ku nkata ffe tuli bimuli birungi ebinyumira ku dina so bw'abaayo nako tetukagaana kanyuma kuba kanguya emirimu by the way so tutunulire Kemi omuzadde Kemi maama by the way nakulayo ku TikTok ng'owanda omuliro ebyo mba nabikoze biba byawedde sidda mu byayise so tutunulire Kemi omuzadde ye ng'omuntu family etambula etya family bweri lwakuba engeri gye mbadde nakadda bambi sinasetolinga kulabirira bulungi bantu bange kuba mama wange mulwadde ali wansi yalwala pressure bisukaali bimubonyaabonya okukamala sinnamufaako kuba sinaamu kajjaayo abaana bange beetaaga kukeya naye kasente so kyenvudde nsaba bapromota munyambe mumpe ku mirimu bambi ndabirire famire yange bataata b'abaana tebatuwaayo ku buyambi bataata b'abaana omukulu meeya obuyambi togaba kyetwogerako ekirala abataata b'abaana mmwe tujja bakwasa tunulire endongo yaffe nga twabakwasa Katonda babeereeyo Katonda abaagale gye bali naffe tubeere eno gye tuli wanyiiga Kemi wanyiiga ku bataata b'abaana wabanyiigira ddala wabajjako engalo so tunulire music ano agenda okutandika omupya ku mikutu okyagina waliwo omuntu wabeera ng'atambula emikutu gya social media gikyali mikono gyo gyonna gyagenda baali bagihankinga naye Katonda bwankwatirako ngenda kuddamu nzigulewo akawunti zange Facebook, YouTube, TikTok buli kimu kyagenda era bata yanyambayambako nansuulayo ku TikTok ye so kati music waffe omukadde ye naye yenna yagenderamu kati golowooza lwaki negayira bapromota bampe ku mirimu kubanga nze ebyange byonna babitwala naye ng'omuyimbi ye akyaliwo eddoboozi akyaliyina so mu mbeera y'endongo eno nga tutambula akayimba kanani yakawandiise era bakawandikire mu mbeera ki eyakawandiise bamuyita Song Boss eyakakubye bamuyita Josh King so ekifaananyi bapromota abaliyo nga mulina ku ssente nga mwagala kuteeka mu mukyalo ono ssente oyinza omugamba ze n'ekivu kyengenda okutimba maaso awo naye nkwada emiliyoni 2 kwata ekifaananyi kiba tekikola so tulina ku nnamba y'essimu kwe tusobola okuyita bweri 0 7 54 48 07 29 0 7 54 48 07 Kemisero oba omufuna bulambalamba amwetaaze ku mikolo amwetaaze ku zi birthday amwetaaze ku zi shows wali so kale nze njagala bebaza Kemi webale kubanga endongo lemezaamu naye kinewunziza nti laavu ogitadde kati abagala teriyo mukisa gwa mwami kujja kukanga mwawo bankanzeemu nnyo ne bannumya nange
ajja ne sente talina omukisa kameme ng'oli alina ekisente kyagamba kyano kinjagala kiteekamu sente kikeme sigaana sente bazigaana twajja kunoonya sente naye nga njagala kyagala oba onansanyusa otya simanyi bw'oba ojja kunsanyusa oddemu osimoggoleyo guli omutima gye nagusuula ogwalaavu oba weetaagako ekisa kya Katonda. By the way, nze Katonda n'addamu okumpa omuntu wallahi mpulira njagala omuntu nga Katonda n'addamu okumpa ekyo ekisa ekyagala like okugwa mu mukwano n'omusajja. Mu butuufu mpulira njagala oba mpa omuntu ategeera Katonda waba talina ssente ng'ategeera Katonda sikulimba kuba abantu abo abalina ssente ate bye bankoze bajolonze omwana w'omukazi afaanana bwe nti ne munkola ebintu ebyo si kirungi. omwana wabobwe Kinyarwanda oba Kinyankole oba Kinyarwanda oba Kinayuganda oba Kikiga Kinayuganda kuba kyazaalibwa mu Uganda tekirina nsi ndala gye kimanyi ndala kyagenda okuzibula amaaso nga kiri mu Uganda kitemya kiti. So Kemi tunulire nga tuwunzika abawagizi bo kiki obasuubiza naddala abali ready okuddamu kuwa omukisa okuwagira kiki obasuubiza mu kamera awo era biki byabatunulira 2025 kuba olabika nga okomyewo ka abakusondya kitegeeza wakyali abakwagala ku mutima wakyali bayimbira akayimba abamu ne banjula abamu ne bafuna abaami abamu ne bakola ebyenjawulo biki byobasuubiza 2025 nga tuli mu mwezi ogwokuna guno gwe twakatandika nga tunayingira na Pasika 2025 Kemi Sarah yakomyewo era agenda bbawa endongo. Banaye nga we mwanjagala ogwasooka mudde munjagale temunkyawa kubanga mu nsi omanyi nze ndi muntu eyali ayagala okusanyusa nga njagala nnyo okusanyusa naye nakizuula gy'okoma okusanyusa ate ofunamu oba bizibu naye bambi mu nsonyiwe wemba nina we nabasobya azen okubanga nduddewo okubawa ka music nduddewo okukola what mu nsonyiwe baswiti bange nkomyewo ngenda kuba kuba endongo awamu ne MBM ne first grade tugenda kuba kuba endongo sera agenda kuba kuba endongo kuluna ali serious yava mu byekito luli bwali butonga bwe bunkozesa kati nkuze ndabyeko ense ekubye naye njigeera ngonze naye kyembasaba mumpagire bambi mudde mumpagire mundagoko okwagala nzire munjagale nange ekintu kyange nga bwe nakyagala nga mu kusooka kuba bwe mbulwa okwagala wakammwe abawagizi bange nzigwamu amaanyi agakola ekirala ekipya naye bwe mundaga okwagala ne muddamu ne munsembeza ngenda kubawa ebirungi ngenda kubawa music y'omulungi ate esittaza mutumanyi ffe tetuyimba byesittaza tuyimba ekigambo nga kijja kuwulirizibwa omukulu n'omuto n'omukadde so Kemi Sarah akomyewo ali ready okubaweereza kubanga ekitone Katonda yamuwa baweereza talenti gye yamuwa yakuweereza mmwe kubasanyusa balina stress nenjibajjako so wendi ngenda kukola neneebaza bonna abankwatirako mu kukomawo kwange mwebale bataata ne bamaama mukama abampeera omukisa ogutalina buyinike temujjanga okwo akibabalire buli eyatoola kyatodde nambeererawo mukama muwa omukisa bata wange nkwagala nyuma naye bata alina albamu ye tuli bimuli muwagire bambi mugiwagire concert ejje essaawa yonna muwagire kanywanyi wange bambi wofuna omukisa nga sima eri bata wandikoze naani oluyimba Kemi Sarah naddala ku nsangi zino oba music industry swenge gyetambula wofuna omukisa wandikoze naani oluyimba bonna balungi abayimbi bonna oyinza ogamba baliwo babaaliwo kemabega abayimbi ng'oli akulaba eyo waliwo ayinza okulaba nagamba nze sijja muwagira kukola video naye njagala ndi muyimbi ndaba interview njagala kukola luyimba na Kemi Sarah naye possibility weeri togirulinga out
bangi anti David Lutalo, Ayinza okubeera tasikota Chris agamba. Evans, Bebe Cool, Eddie Kenzo, ani omulala awo, Chris Evans, Bebe Cool, Eddie Kenzo, ne David Lutalo. Mirikwesi. Dr. Jose Kamira ali mu America ne interview emutuukako tomanya wakomerawo. Abo bonna njagala okukolako nabo. Ne Haji bwe tuddamu ne tukola si kibi. Mwakolako limba ne Haji. Mwakolako limba ne Haji. Nali just vaccine. Ngamba kati okugatta amalowoozi. Wakola mu akasaali. Olabye nga luyimba nojjukira dikangule nkya akasaali. Seera ebyo nali kitonga.